Yes, butevu nkwanisa ku Fari TV UG essaawa eno wasize otya oli otya jeba josizako engalo essaawa eno ngena kusaba subscribe nga tompere video no ka like bagita Fari TV UG bana amawuli agabagatambula bani updates zitambatambula mu ggwanga lyaffe Uganda ku side y'abasiribu baffe ab'enjawulo onaku bayogenyigidde na gisaawa eno ga Faridah Nakazibwe yaweereddwa award okuva mu parliament appreciatinga oba emwebaza olw'egyo emirimu gy'akoledde eggwanga kussa n'abantu abasinga bonna okutwalizaamu abantu abasinga bangi nnyo Nakazibwe bakyazise ku pulogulaamu ye eyamwasuze mutya ebeera ku NTV ne ku Spaka TV bagamba Faridah Nakazibwe ayambye abantu bangi nnyo Parliament erudde ng'etunulya bannamawulire abakyasise okubanga balina zi pulogulaamu egamba abantu ze bayitamu okubanga obulamu bwabwe bukyuka oba okuyambibwa eri abantu ab'enjawulo. Parliament yagenze okunoonyeza ng'eraba pulogulaamu ya Nakazibwe eyamwasuze mutya nga bambi ekoze ky'amaanyi nnyo kubanga eyamba abantu abasinga ab'enjawulo kubanga obulamu bwabwe bukyuka kusa n'okubanga batuuka eri abantu ab'enjawulo ababayamba olw'ensonga nti abasinga baba mu mbeera nga nkalubo nnyo abasinga baba mu mbeera nga nkalubo ekyensusso era Parliament kyavuddemu appreciatinga oba kyavuddemu ebaza ng'emuwa award yo gy'olengera bagamba for dedication and sacrifices made towards women empowerment in the media fraternity mwasize mutya NTV award bibawandise kubagamba the Parliament of Uganda appreciates Faridah Nakazibwe munaye watu Yewangulidde award bwatyo bwe Yewangulidde award manyi bise ebisinga Parliament okuva ne ku award ng'oli munnamawulire kiba kyakyewuunya nnyo era bambi bano beekubiziza ekifaananyi ne Bruno ne Buliera kugamba ng'essanyu libatta kwabadde kujaganya kwereere olwa award Nakazibwe gye yafunye okuva eri Parliament gigonako olw'eggulo teyakoze nakukola ku program eyamwasuze mutya mwana muwala ono aweereza program eya twezimbe ku makya yagiweereza ye Faridah teyakoze olw'ensonga nti yabadde musanyu n'okubanga yabadde ajaganya olw'awaadi eno Parliament gye yamuwadde nga bamwebaza olw'emirimu egyo egy'amaanyi gy'akoze naye nga gamazima Nakazibwe bambi pulogulaamu ye abantu bangi nnyo obulamu bwabwe bukyukidde ku pulogulaamu ye olw'ensonga nti tasosola mawo bakyaza akyaza abasirebu n'akyaza abantu abagagga n'akyaza abantu abalina obulamu bukalubo n'akyaza abantu abalina ebintu ebibanyigiriza abanyigirizibwa embeera ne basobola okulabika nga bayambibwa omwaka oguwedde Nakazibwe alina omukyala gwe yakyaza embeera ye teyali nnungi bambi embeera ye yali nkalubo naye ssebo obulamu bw'omukyala oyo bwakyuka olw'ensonga nti yafuna abantu bangi nnyo omukyala oyo omulimu gwe gwali gwasaanawo nga talina kyakukola naye abantu bangi nnyo baavaayo ne bayamba omukyala oyo naye ng'era baayita ku ki ku pulogulaamu yamwasuze mutya Nakazibwe yali amukyaziza omukyala oyo byonna Parliament ebigasigasi negamba waayo omukyala ono asaana awaadi omukyala ono asaana awaadi bannamawulire si buli munnamawulire nti afuna awaadi okuva mu Parliament si buli munnamawulire nti agifuna okuva mu Parliament bannange si buli munnamawulire nti agifuna okuva mu Parliament era Nakazibwe nze gwe naakasooka okulaba ng'afuna awaadi okuva mu Parliament kyakyewuunyo nnyo kiri amazing nnyo kyewuunyisa tekikkirizika ge mazima naye nga bambi bwatu yafunye awaadi ye era essaawa eno bakyajaganya olunaku olwo teyakoze nakukola nga bali waka ne Buliera Bruno n'abaana be nga bali mu ssanyu subscribing ebirungi